GTV for unity and development. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما تينا ملونجا الله سبحانه وتعالى أتودي أبلمو إذا نابانغا تشاتكومي nga tukyassa. Tusaba Allah berenga tukumira ekyengera bulamu. Tusaba Allah tukumire ekyengera biyungo nga byonna biramu ng'era bikola bulungi. Ne tubeera nga tusaasirako ku baganda baffe bonna abakyayina obulemu obw'enjawulo. Tusaba Allah abeerenga abasuusa olw'ensonga nti yasuusa era yalwaza. Alhamdulillah, Allah tumwebaza. Baganda baffe bonna basazeewo okubeera nga atwala ayina ensonga lwaki abatutte era tabuuzibwa lwaki abatutte kubanga yagamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli kiina entunusi kirina okukoba nga kikomba kufa. Alhamdulillah, tusaba Allah abeerenga abasonyiwa ebyabasobako, abasaasire, abagaziize ebinnya byabwe bayengiddemu olwaleero ob'enkya. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akyatuwadde ekyengera kwogera. Bangi nnyo bakyetaaga nga tebakyasobola. Ne twebaza Allah okubanga atuwadde ekyengera kulaba nga bangi beetaaga okulaba nga tebasobola. Twebaza Allah okubanga atuwadde ekyengera ekyokubeera nga tuwulira nga abasinga obungi tebawulira. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akyatukuumidde ebiyungo byaffe byonna. Tugamba alhamdulillahi ala kulli hal. Bwattunna Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba nti la in shakaltum la azidannakum, kemunanneebazanga njanga kubongera, wala in kafaltum fa inna adhabi la shadid. Omunaabanga mukaafuwalya byembawa nembawa ebyengera ebyo byonna nga bwe tubimenye ne musalawo okubeera nga mubikaafuwalira, ngenda kuleeta ebibonerezo byange ng'ate byamaanyi nga bikakali. Alhamdulillah, twagadde twejjukanyeeko ku mbeera enkulu abantu baffe abasinga obungi gye babuusa amaaso. Omuntu nga atuuse mu kulwala, omulwadde n'oyo alwazizza okutuusa ddala tunaatuuka ku ddaame tulabe engeri ki gye tulaamamu oba engeri ki gye tukolamu eddaame, era eddaame likakata ku mulwadde okulikola oba likakata ku musiraamu okubeera nga alaama, olw'ensonga nti tulabye embeera esinga obungi nga Allah subhanahu wa ta'ala atujjulira baghtatan, lusi kiwatukira natufiira mu accidenti, abantu baffe ne bafiira mu bizimbe, abantu ne bafiira mu nnyonyi, abantu ne bafiira mu mazzi, abantu ne bafiira nga batambula, abalala ne bafa nga babadde balina embeera ze balimu ez'enjawulo naye ne bagenda nga mu butuufu tebalinaawo kyonna kye bakoze kulaga biki bya bugagga byabwe, ne baleka abantu baabwe nga mu butuufu banaku ng'ate babadde n'akasente, abadde n'ey'obugagga, naye olw'okubanga olumbe lumugjeyo mangu ne biba nga tebitegeerekese ne bisigaza abantu abatwazi ab'enjawulo, olw'okubanga omukadde ono teyatwala buvunaanyizibwa okulabika nga ateeka etteeka lya Katonda mu nkola subhanahu wa ta'ala. Nga tunaba kutuuka ku nteekateeka ya mulaami oba oyo alina okulaama n'engeri gy'alina okulaamamu, twakirabanga nsonga nkulu. Abantu baffe abasinga bwe tulwala esswala abamu tebasaala, abalala baviira ddala ku nkola eya Katonda subhanahu wa ta'ala ne babulira ddala. Lwaki? Olw'okubanga baba n'ennyiike olw'obulwadde Allah baba baleetedde. Owekitiibwa agamba ki sallallahu alaihi wasallama, hadithi etegeezebwa an Baraa bin Azib radiyallahu anhu qala amarana rasulillah sallallahu alaihi wasallama bi'iyadati al-marid wa ittiba'i al-janaza wa tashmit al-'atis wa ibrar al-muqsim wa ansur al-madlum wa ijabatu ad-da'i wa ifsha'u as-salam muttafaqun alayhi. Hadithi eyo etegeezebwa mukadde waffe sahaba wa nabbi omulungi Baraat mutabani wa Hazib, Allah yasiima ku bumbiriri, atugamba nti omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ku ye sallallahu alaihi wasallama
yatulagiranga okulambulanga abantu baffe nga balwadde, era ekyo n'agoberezaako n'atulagira n'okuwerekeranga ejjeneza amakulu omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno, n'azzaako ekirala n'okusabiranga omuntu abeera yasimudde ekigambo yarhamukallah. Singa oli abeera ayasimudde n'agamba nti alhamdulillah, fe abamuwulidde tumuddamu nti yarhamukallah, Allah akusaasire. Yennyini ate n'atuddamu nti yahdikumullah wa yaslihu balakum, Allah akulungamye era alongoose embeera zo. Ekyo nabbi ekirambira nnyo bamasahaba be okubeera nga bakiteeka mu nkola, era nange nkibajjukiza kubanga inna dhikra tanfa'u almu'minin, okujjukiza kugasa nnyo abakkiriza. Bw'otolaba munno nga yasimudde n'agamba excuse me, oba n'abeera nga ayogera ebigambo ebinene nga bwe batera okukola, beera nga odda ku nkola yawo ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama. Bw'oba yasimudde ogamba alhamdulillah, weebaze Allah akuwonyezza endwadde n'ebizibu ebibadde bikuli mu mubiri nga tebisobola kuvaamu na ddagala na mpiso, wabula nga bivaayo na kwasimula. Kyetuva tugamba alhamdulillah, ne twebaza Allah atuwadde omwaso ogwo, so si excuse me. Era ekirala nabbi yatuyigiriza empisa sallallahu alaihi wasallam nga tukyasimbyewo akati awo nti obanga oyasimudde okwatangako ku mimwa gyo n'otakuwa banno baliraanwa amalusu n'ebirala. Era bw'abawulidde ng'agamba alhamdulillah, muddemu nti yarhamukallah, Allah akusaasire. Lwaki? Olwekyo ekirwadde kyakuwonyezza ekikubaddemu naye nga kivuddeyo lwa mwasi. Era ono ayasimudde bamugamba atuddemu ffe bamugamba yarhamukallah, yahdikumullah, akulungamye Katonda, wa yaslihu balakum, alongoose n'embeera zo oba n'embeera zammwe. Mwabeera mugambye ekigambo yarhamukallah. Nabbi sallama ekirambiranga nnyo oba ekikubirizanga nnyo bamasahaba be okubeera nga basabira bannaabwe nga basimudde. N'ekirala okuyambanga omuntu alayidde okutuukiriza kyalayidde. Omuntu walayira okubeera nga atuukiriza, tulagirwa tumuyambeko mu kulayirako okwo, tumuyambeko mu kumujjukiza, tumuyambeko mu kulabika nga tumukubiriza okubanga atuukiriza kyeyalayira abe nga akiteeka mu nkola. Bangi nnyo tulayira nga tukwasibwa obuvunaanyizibwa, ne tulayira nga tukwasibwa oba bwa imaamu oba bwa kadhi oba bwa twala oba bwa mufti, tulayira okutuukiriza embeera ez'enjawulo, naye tulagirwa okuyamba omuntu oyo alayidde okubeera nga atuukiriza ekikyalayidde. N'ekirala okuyambanga alyazaamaanyiziddwa. Nabbi sallallahu yatugamba nti unsur akhaka zaliman aw madhuluma, taasa muganda wo lyazaamaanyizza oba gwe balyazaamaanyizza mumutaase. Amasahaba ne mugamba ya Rasulallah, tutegedde ono gwe balyazaamaanyizza tumina omutaasa, naye ate ye alyazaamaanyizza tumutaase tutya? N'abagamba nti okutaasa kw'ono alyazaamaanyizza kubeera kumubuulirira na kumubikkirira na kulabika nga omunnyonnyola nti kino tokiddangamu, toddangayo okukola ensobi bweti. Ekyo tebakikola abakkiriza abasiraamu, kwe kutaasa omuntu oyo abeera alyazaamaanyizza. Naye wano atugambye mu hadithi eno nti n'okubeera nga mutaasa oyo abeera alyazaamaanyiziddwa. Nkola ya Buisiraamu okubeera nga tutaasa abalyazaamaanyiziddwa. Ekirala yagamba mu hadithi eno nti okwanukulanga okuyitibwa n'okuyitirizanga okutoola salaamu. Okwanukulanga okuyitibwa nga bakuyise n'obeera nga teweesigiriza oba tokeerewa nga munnaakuyise. Ayinza okuba akuyise ng'ayagala kukulaamira, ayinza okuba akuyise ng'ayagala kutegeeza nti munnange kino na kino biri wano, naye gwe n'okeerewa n'otuuka okuwoza mu kufiirwa ti munnange nno yampise, buli nnaku abadde ampita, yampita ennaku kati nga 3 emabega naye mbadde bize. Nabbi akubiriza sallama ti munno bwakuyitanga munnange oyanguwanga. Ayinza okuba alina kyayagala okubulya ekisembayo nga mutuufu talina gwagenda kigamba okujjako gwe ate muttono ogenda okeerewa. Mu hadithi eyo tukifunye ekyo okwanguwanga nga tuyitiddwa, naddala nga tuyitiddwa mu butuufu oba ku nsonga entuufu. Atugambye sallama nti n'okuyitirizanga okutoola salaamu. Hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Twagadde mu hadithi eyo ensonga enkulu ey'okulambula omulwadde. Omulwadde ebiseera ebisinga obungi abeera yeetaaga okulambulibwa n'okulabika nga tumubudaabuda. Kyowalambe sosoma mu hadithi endala era atugambye ng'eva ku Abu Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qaala haqqu al-muslim ala al-muslim 5 raddu as-salam wa 'iyadatu al-marid wa ittiba'i al-janaiz wa ijabatu ad-da'watu wa tashmitu al-'atis
muttafaqun alayhi. Hadithi eyo eyagadde okubanga erimu ebifaanagana n'ebiri ebitubaddeko ebisoose mu eri yasoose. Nabbi ono agambye sallama nti ebivunaanyizibwa omusiraamu ku musiraamu ne 26 ne mu byo n'amenyako amagambye 5 n'agamba nti okwanukulanga salaamu ekyo omusiraamu bwakutolya salaamu gyanukulenga. Ekirala n'agamba nti okulambula omulwadde, singa omuntu aba mulwadde tumulambule, era n'okuwerekera ejjeneza amakulu tufiiridde omuntu waffe ne tubeera nga tumuwerekerako. N'ekirala okwanukula okuyita okwe oyo abeera akuyise n'okusabira oyo ayasimudde. Mu hadithi eyo twongedde okulamu ensonga enkulu ey'okulabika nga tulambula omulwadde. Ensonga eno ey'okulambula abalwadde abantu abamu bagibuusa amaaso era tebagitwala nga nkulu. Twesanga nga sunna eyo tugigayaliridde ate nga nkulu ddala kuleka nga tugizzaamu amaanyi. Lwaki? Olw'Abaganda baffe ababeera bafunye obulemu nga beetaaga okubaddaabulula n'okubeera nga tubaddaabiriza n'okubafaako bambi, ne tubeera nga twongera okubasabirako n'okuba nga tubazzaamu amaanyi nti mutuufu si yenkomerero. Mu hadithi endala etutegeezebwa Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam عوض المريض وأطعموا الجائع وفك العاني. رواه البخاري. حديث يتجزوا أبو موسى اسمك الله كبيرك يه أجامع تمك الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يجامع تملامبلينغا بالودي إلى مليسينغا بالو منجلا إلى مسمولينغا بالي منكميو. Hadithi ezo zilimu ebyokuyiga bikulu nnyo naye nga tujja kgenda tubitematema mpola mpola biidhinillahi taala. Agambye mulambulenga abalwadde, kigambo kya Nabbi sallama. Olaba agenda akiddingana mu hadithi ez'enjawulo, kitegeeza bukulu bwa nsonga okulambula omulwadde. Era agambye muliisenga abalumwa enjala. Muntu bw'abanga enjala emuluma muliise obanga olina obusobozi, n'atugamba musumululenga n'abali mu nkomyo bw'obanga olina obusobozi obusumulula omuntu. Olwo abantu bebasibanga mu butuufu mabanja ng'osobola oddi musasulira omuddo oyo n'avaayo mu nkomyo, ekyo nno kiba kya bbeeyi nnyo, kiba kya kitiibwa era eyo abeera akikoze. Ensonga eno ey'okulambula abalwadde nsonga ngazi nnyo era erimu ebirungi bingi. Nabbi sallama atulaga mu hadithi eva ku sahaba ono ayitibwa Athawban radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala inna al-muslim idha aada akhahu al-muslim lam yazul في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. رواه مسلم. حديث يتجزبوا صحابه يو ثوبان الله يسمك يه ngagamba nti maka wa Allah sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omusiraamu bw'alambula muganda we omusiraamu asigala nga ali mu makungula gajjana okutuusa lwaddayo eka, kwe kubuuzibwa nti sebo mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama okukungula kwejjana kwe kuliwa? Naddamu nti kwe kunoga ebibala byamu, okunoga ebibala byamu. Awo bwonna bulungi bukulaga gwagenda okulambula omulwadde oleme kubeera nga olowooza nti oviiramu awo kale sente zange nina ebizibu nze nina ebyokukola sina budde. Tugamba nti obeera otambulira muzimu ku nnimiro z'omujjana era obeera mu bifo by'omujjana gwe nga wankubadde olaba oli mu ddwaliro awo oba oli mu kakilinika awo oba oli mu kakilinika oba mu ddwaliro oba mu kafamasi ng'olaba omuntu oyo mulwadde w'ogenze, obeera mu bimu ku bifo by'omujjana era oli mu makungula gaayo. Nga maliza ne hadithi eno ku bulungi bw'okulambula omulwadde sallallahu alaihi wasallam ategeeza ng'eno evako an Ali radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشيا إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريفة في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث ايو nga nungi nnyo eva ku Ali okusema ku Allah kubeereko ye ng'agamba nti nawuli omaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama ng'agamba nti wali musiraamu yenna alambula musiraamu munne ku makya wabula nga malayika 7,000 zimusabira okutuusa lwe buwungeera.
100 200 3 5 10 mutwalo gumu 2 3 4 5 6 7 nga bamalayika basabira gwe lwakulambula muganda wo eyalwadde. Tunulira ensonga eyo era girowoozeeko. Bamalayika tebali haramu. Allah yabatenda naga nti la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun. Tebajemera Allah kyababalagidde, bakola buli kyonna ekibalagiddwa. Tunulira bwe babeeranga bakusabira okuva lw'ogenzeeyo ku makya paka lw'obuwungeeza. Era n'agamba nti era bw'agendayo akawungeezi ng'agenze kulambula omulwadde, bamalayika abo bamusabira okutuusa obudde lwe bunaakya, ng'ekyo bakikola lwaki? Olw'okubanga muganda waffe oyo akoze omulimu ogw'ebbeeyi ogw'okulambula munne ng'alwadde. Kyamakulu nnyo bwe tugenda okulambula abalwadde, empisa zino tulina okuzeekwatako. Empisa esookera ddala okumanya omulwadde kyayagala n'okimutwalira oba olina obusobozi. Ekyokubiri, obutagenda na kakondo. Bannaffe bannyinaffe abalina engatta ezikoona, n'akoona kakondo ne kakoona okuva eriyo oba yayingidde paka lw'anaatuuka ku kitanda ky'omulwadde, nga buli waayita abantu bonna bamukyukira. Lwaki? Olw'okubanga ye talina mpisa mu kukyalira abalwadde, ye tafaayo, agenda n'engatta ezireekaanira abalwadde ekitali kituufu. Tugamba mwannyinaffe oba omuntu yenna aba agenze n'ekintu kyonna ekiggundo oba ekikoona ng'ogenze okulaba omulwadde, tugamba nti beera ng'okyusaamu engatta endala, yambala engatta endala ezitajja kukanga balwadde, kubanga kiyinza okumuviirako n'okufa. Lwaki? Olw'okwekanga kwaba yeekanze. Ekirala, bwe tuba tugenze okulambula baganda baffe abalwadde, okubeera nga tubasabirako. Bw'otuuka wali omulwadde, Nabbi yakubiriza sallama obeerenga okwata ku mulwadde oyo omusabire edduwa. Muzimu ku dhikiri Nabbi zeyigiriza sallallahu alaihi wasallama mulimu ey'okubeera nga omukwatako n'omugamba nti la ba'asa tahuru insha Allah, la ba'asa tahuru insha Allah, la ba'asa tahuru, tewali mutawaana akutukuze Allah insha Allah wanaaba yagadde. Lwaki? Olw'ensonga nti obeera olwadde, Allah abeera akutukuza ng'akusangulako amazambi, akusangulako ebyonoono, era mu kaseera ako bamalayika babeerawo nga bakkaatiriza ensonga yo kikyoyogedde oba kwemulugunya kikwoyina okugenda ewa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubanga akuleetedde ekirwadde. Nabbi yatuyigiriza sallama bw'ogenda wali omulwadde tolwawo, kubanga bw'olwawo waliwo abalwadde abataagala bantu. Mugendawo abadde atunudde eno ogenda okulaba ng'akyuka ng'atunula eri, ekyo kikumanyise nti tayagala bantu. Tolwawo ali, muviire, vaawo. Lwaki? Kubanga buli lwolwawo omuleetera obulumi bumweyongera, kubanga tayagala obeerewo ate gwe olemeddewo. Waliwo abantu abajja ne batandika okuba emboozi awali omulwadde ne banyumya emboozi nga tebavaawo kumpi ssaawa nnamba paka abasawo batuuka n'obaga bannaye muveewo, twagala kulaba mulwadde waffe, tuviire musenguke musiibule. Naye ng'abantu balemedde awo awali omulwadde. Tugamba nti okubeera awali omulwadde obeera mu bifo by'omujjana, naye ate tolwawo wabanga omulwadde oyo tayagala bantu, tayagala kumulaba oba tayagala kulabika nga abantu bamusinkana. Lwaki? Nabbi atugambye sallama tubeere nga twanguwa okuva awali omulwadde. Omulwadde oyo ayinza okubeera nga oluusi ayagala kweyamba, nga tajja kusobola kubagamba nti muveewo nneeyambe. Kati bagamba nti nno mulabeko mangu muwe ku dduwa, simbula vaawo. Baba wakutega kipoti, kutega kidoli, abeerenga tayagala muwulire ebintu bye byafulumya. Kakati ebyo byonna bikuleetera okulabika nga bakugamba nti yangu okuva awali omulwadde omala omulabako nga tayagala naddala bantu, muviire asobole okulabika nga yeetaaya. Lwaki atugambye sallama tubeere nga twanguwa okuva awali omulwadde oyo? Omulwadde oyo muvaamu abatayagala bantu era muvaamu abaagala okweyamba, naye nga tabalina bye banaayogera nga ggwe ate olemeddewo, oli mu kukuba luboozi, oli mu kuseetula. Ekirala, tekiba kirungi ggwe omulwadde, manya agenza okulaba omulwadde, okwogera n'okulaga ennyiike n'okutya ku bulwadde ono omuntu bw'alwadde. Tekisaana kumulaga mbeera emulaga nti obulwadde buno si we bwatta ne gundi. Allahu akbar. Ekyo tebakyogera, tokikolanga. Totuukanga wali omulwadde n'omulaga nti ate ggwe otidde nnyo okusinga nannyini bulwadde,
n'otuuka n'okwogera obulwadde obwatta omuntu eyakafa emabega ennaku nga nnya ba wiiki emu nti bulabika obulwadde buno obukuluma bwe watta ne gundi, ekyo tokkirizibwa kukyogera. Lwaki? Oleetera omulwadde ono okwongera okulwala, sinakindi n'okweraliikirira, sinakindi n'okufa ne kuyinza okuba nga kuyitirira awo, kubanga gwe agenza omulambula tomanyi mpisa z'abantu abagenza okulambula balwadde. Tukubiriza yenna aba afunye akachansi akasobola okugenda okulambulaku muganda we omulwadde. Bagamba okulambula abalwadde tekitegeeza bayisiraamu bokka, abantu bonna tubalambula. Tukira mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagenda n'alambula omuvubuka eyali akola mu makaage, bwe yatuukawo n'abeera nga amusabira ku dduwa, n'amugamba munnange wandisiramuse munnange, obulwadde buyinza okukutwala naye oba bukutwale ku kigambo la ilaha illallah. Omuvubuka yali omulwadde n'atunula ku kitaawe alabe taata agamba ki ku message eyo Nabbi gyamuleetedde ey'okusiramuka. Bw'atunula ku kitaawe, kitaawe n'amugamba nti kkiriza aba Qasim kyakugambye, kkiriza taata Qasim kyakugambye ekyokusiramuka obeere ng'otoola shahada. Omuvubuka n'atoola shahada n'asiramuka, era bw'asiramuka wayita akabanga katono n'afa. Nabbi sallallahu yagenda akuba takbiira ng'agamba nti mutuufu akoze katono ayingidde ejjana era Allah amuwonyezza omuliro. Kitegeeza nti bwe tuba tugenza okulambula abalwadde mulimu okubasabira n'okukola da'wa, okugumya ono omusiraamu nti mutuufu kkiriza Allah bw'ati bwageze, qaddara Allah ma sha Allah fa'ala, Allah kyayagadde kyakola, akola nga bw'aba ayagadde. Bw'asalawo akulwaze yamanyi lwaki akulwazizza. Ayinza okuba alabye ng'ojja kumusinkana n'ebyonoono n'asalawo akulwaze obulwadde obw'olwadde oba kukutukako kugulu oba mukono kugenze oba liiso libajjeemu oba mimiro gye gitakyasobola kumira, ekyo kyonna Allah kyabeera akulwaziza nakyo, Allah aba akusangulako byonoono. Ensonga lwaki batugamba tusiimenga Allah aba atuleetedde endwadde, tuleme kunenya nakukambuwala nakunenya Katonda, era nze gwalabye okulwaza mu bantu bonna abali mu nsi nze gwalonzeeyo, nze naye Katonda nno namu Katonda nakukola ki? Notandika omubuuza nga ayinza okwanukula Katonda nakukola ki? Era nze gwolwaza nedda nnyabo nedda ssebo. Allah okuleetera ekirwadde kyonna kyakuleetedde ayina ensonga lwaki akireese, ayagadde kusangulako zambi, kubanga Nabbi yagamba sallallahu maana alhadithi kyonna ekituuka ku mukkiriza nga kimulumya nga kimunakuwaza, Allah amusangulako ekyonoono ate n'amusitula amadaala n'abeera nga awona obuzibu okubeera nga afa n'amazambi. Kale olina kusiimanga ekyo Allah kyaba akuleetedde, so si kumunenya. Oyo nno ye alwazizza oba agenzeewo omulwadde okumulambulako, tugambye nti beera nga omusabirako, mugumye, muzzeemu essuubi, newankubadde olaba obulwadde bwe yalwadde bwe bwafiirako gundi okufa, amugaye munnayo ojja kuwona, ojja kuba bulungi, Allah akusaasire. Kati ogenda ofunawo n'akangubanguba, ndaba nga embeera egenda kuba nnungi, Allah akusiima akusaasire, akunaazeeko ebyonoono. Mwattu enjogera efaanagana bwetyo ereetera omulwadde ono naye okufunamukko kangubanguba, newankubadde alabanga abadde takyayinamu ssuubi, atandika okufuna essuubi. Lwaki? Olw'enjogera ennungi n'okumusabirako n'okumulaga feesi ennyanjulukufu ensanyufu eraga nti mu butuufu agenda kati olinawo enjawulo, ndaba kati ogenda ofunawo enjawulo, kankusabireko Allah akusaasire. Kigambo kyobeera okoze kizzaamu omulwadde amaanyi n'essuubi okubeera nga tabeera mu kweraliikirira. Mwattu abo nno be bagenze okulambulwa omulwadde yenneeyisa yaabwe bwe balina okufaanagana. Tugenze kuwona alwazizza ali ku mulwadde, gwali ku mulwadde okubirizibwa nnyo okulabika nga obeera ku mulwadde ono n'omukubiriza esswala n'omufunyisa ewuzu ng'esswala etuuse. Esswala y'omulwadde afuna atya ewuzu? Kubanga awo tulaba kizibu nnyo abantu baffe bangi balwala naye nga tebasaala. Bw'aba Muisiraamu abeera ku kitanda okuva lyagenda mu ddwaliro paka lwalivaayo, walibaawenyo lwalisaala, ekyo kikyamu. Tukubiriza ggwe yenna alwazizza munno nga bw'olwazizza Muisiraamu obeerenga omukubiriza okusaala. Ajja kubuuza kati nze nsaale ntya? Munkudaalira bukudaalizi, obulwadde bunnuma ate muŋŋamba byakusaala. Nedda nnyabo, nedda ssebo, esswala tekutukawo olalikwako okusaala paka omwoyo gunaatuuka mu ddookooli nga tokyasobola kumanya biri ku nsi lwe bakusonyiwa esswala. Naye ebbanga ly'omala nga okyasaba akammonde, okyasaba ejjiraasi y'amata, osaba ekitunda kikwenkya sipuraashi, okyasaba ekifi ky'enkoko, okakatibwako okusaala. Otya yeewuza ogifuna otya?
omuntu ono alwazizza kyobola batugamba tubeere n'abantu abazza okutujjanjaba nga bamanyi ku ddiini nga bayisiraamu abasobola otuteekateeka mu kaseera ng'akakusaala esswala etuuse amazzi omusawo tannagamugaana gafunyisa wuzu kubanga olwo abalwala obulwadde nga tebakkiriza okweyiwako mazzi saagala olete lugezigezi ku mulwadde kumugamba nti kifune wuzu essala etuuse mala kubuuza basawo be abamanyi obulwadde obumuluma nti omulwadde ono bw'aba ayagadde okusaala asobola okufuna ewuzu tuyinza omumufunyisa ewuzu bw'abaga nti wali buzibu sinzira ku mbeera gye mulamu tewali buzibu awo omulwadde afune ewuzu so sikuddira omuntu omulwadde muleete amazzi mufunyisa ewuzu olw'okubanga imaani mwagala asaale nedda si kituufu mumala kubuuza basawo bamujjanjaba babakkirize nti ono butuufu amazzi tegalina kyegamukosa asobola okugafuna asobola okufuna ewuzu n'asaala bw'abanga tosobola kwefunyisa wuzu tukola tutya nga te n'amazzi oluusi bagamuganye tufunayo enfuufu oba tusobola okuleetayo bulooka ewaka eyo netugireeta mu kaveera netukiteekaawo wansi w'ekitanda kye esswala buli lwetuuka netukuba ebibatu byaffe bibiri ku bulooka eyo ey'ettaka oba ey'ebbumba bwetumala ogikubako netukola bwe tutya ebibatu byaffe netubeera nga tukuba obutaka buno obujjiddeko netumuyisa mu maaso omulundi gumu netumala omuyisa mu maaso omulundi gumu netuyisa ne ku kibatu kye ekyaddyo kungulu kwakyo bwe tuti ne ku kyakkono era bwe tuti olwo omulwadde oyo aba amaze okufuna ewuzu era akakwatirwako okusaala kubanga ewuzu agimaze eyo nno yewuzu edda mu kifo ky'amazzi singa omulwadde ono abeera bamuganya okufuna ewuzu ey'amazzi niwabanga asobola okufuna ewuzu ey'amazzi olwo agifune nga bw'ateeka ogifuna muleetera ebbaafu awo waatudde oba waali awo n'afuna ewuzu n'anaaba nga bulijjo bw'anaaba n'anaaba mu kamwa n'anaaba mu nnyindo n'anaaba emingalo n'anaaba mu feesi emikono n'asiga amazzi mu mutwe n'ebigere nabyo n'abeereta mu bbaafu namwe nemufukirira n'afuna bulungi ewuzu ye olwo nno oyo mulwadde akyalinamuko akangubanguba akasobola n'okutuula n'okusobola okuva ku kitanda n'okulengejjesa amagulu oyo ewuzu agifuna bw'atyo ono atalina maanyi gasobola kusitula na mutwe tasobola na kusitula yadde omukono wabula ali awo nga mutuufu ayogera bwogezi oluusi yayidde mulimu omuntu nga yayidde oba mwamwokeza asidi oba bamubisseeko awo ali awo oyo ate anaafuna atya ewuzu naye nga eriiso liraba n'okutegeera ategeera era muli awulira bulungi asobola n'okwogera oyo tumufunyisa tutya ewuzu ng'ate yenna yayidde anaasaala atya oyo kana akagundi kabataddewo akatimba tukuba ku ttaka lyaffe tayamamu yaffe netusiiga ku katimba kuli bwe tuti omulundi gumu netumanya nti munnaffe amaze okufuna ewuzu olwo netumugamba nti kakati saala agenda kusaala ati atasobola kuyimirira tasobola kutuula tasobola kutama yayidde oluusi mulwadde muyi tasobola nakusitula mutwe asaala ati ebbanga lyamala nga ategeera ng'era awulira asobola n'okulya ekintu tumugamba nti munnaye eswala ya dhuhuri etuuse akati ewuzu omaze ogifuna oba tayima mutumaze okugimukolako nga tumugamba asaale asaalira muli mutima bw'abanga yeesigamye tumusizika akatto n'aleeta takbirati ihirami oba asobola okusitula emikono n'agisitula allahu akbar n'atandika okusoma ebisomerwawo nasoma edduwa eggula y'essala oyo ku alifatiha oyo ku ssuula gy'aba asobodde ennyangu n'agenda ku maviivi allahu akbar agenda atya ku maviivi akutamamu katono omutwe gwe okukakasa nti kati wano ngenze ku maviivi n'asomerawo ebisomerwawo ebimanyikiddwa sami allahu liman hamda n'agusitulamu omutwe katono okulaga nti kati olwo avudde ku maviivi allahu akbar kati awo n'amanya nti kati ngenze ku sujuudu n'akutamiza ddala omutwe gwe n'abeera ng'era asomerawo ebisomerwawo paka esswala lwagimala mu nsaala eyo bw'atyo bw'asaala omulwadde naye gwe okyasobola n'okulya enkoko onywa n'ekikopo ky'obugi n'okikuba wali naye bw'ogamba nti ze bannaye mundeke ndi mulwadde gwasobola n'okwogera esswala ekikakatako okugisaala esswala zonna zikakatako zisaala okujjako bwe tulabanga munnaffe ono obulwadde bwe yalwadde nga bw'aba afunyemu akangubanguba akafunyemu mulundi gumu ku sswala eyo tugeze ya dhuhuri
eshali yemukkiriza asike asuli eri naye agisaalire wano ku dhuhuri azigatte. Metulabanga embeera eno gyalimu ku dhuhuri nzibu, tasobola nakwogera oba yakamira eddagala, takkirizibwa wano kumutaataaganya, tumulindamu. Bw'atuuka ku ssawa z'akawungezi asuli nga tumugamba nti kakati munnange engeri gy'ofunyemu kangubanguba n'akoogera, akati dhuhuri engeri gy'otaagisadde, kati dhuhuri eno gisikewo gigatte ne ku asuli, olwagenda kusaala eswala bbiri mu kiseera kyekimu ekyalaasiri, kubanga mu kaseera kali aka dhuhuri teyabadde namaanyi, teyabadde na busobozi busaala, ng'embeera si nnungi. Oluusi yabadde oba asifeyitinze, oluusi oba yabadde yakamira amakerenda, oluusi abasawo babadde bakyamujjanjaba. Kakati abamugamba nti aleete nniya dhuhuri agisindike ku asiri, ajja gisaala ku asiri. Kati omulwadde oyo akkirizibwa okugatta eswala ezaalaalikibwa okugattibwa nga dhuhuri ne asiri, magharibi ne isha, nazisaalira mu kiseera kyekimu okusinziira ku mbeera gy'abalimu ey'obulwadde. Oyo nno mulwadde bw'atyo bw'asaala, gwe amujjanjaba oteekeddwa okumanya ekyokukola. Kyobalaba nti kirungi nnyo tulwazizza bakadde baffe abasinga obungi. Bwe tulwaza abantu abakulu ng'abo, tuddira abantu abatali Bayisiraamu ne tubateekako ne babeera nga babeera ku balwadde. Ekintu ekyo kitali kituufu. Kirungi nnyo muganda we, muto we, jjajja we, ani senga, biki byonna nga bwe bali, naye ebbanga lyamalanga si Muyisiraamu, tamanyi bwagenda kufunyisa mulwadde ono wuzu, tamanyi bwagenda mumufunyisa wuzu na kumugamba nti kati swala etuuse. Lwaki abaana abakulu muli mu kukola ssente, temulina na budde bubeerako mukadde wammwe, kubanga muli bize, mwefudde bize. Oyo bize gwe mwefuulamu, oyo bize bamwefuula ne bagenda ne bize waabwe mu kabbuli. Lwaki temufunayo munnammwe engeri gye mukyukamu, azadde muziri tugeze azadde abaana 4 5 6 7, mufune shifts nti kakati ono yagenda mubeerako emisana, ono yagenda okubeerako ekiro, ono yagenda okubeerako mu Mande, ono yagenda okubeerako ku Lwokubiri, paka lwe mubeeranga mukyusakyusa ne mulema kulekera mukadde wammwe n'abeera ku kitanda okwo, n'atuuka n'okwagala okusaala talina mufunyisa wuzu, n'atuuka n'okulaaja n'asabira alabe nti afuna ku wuzu oba asaale nga tewali amugamba na byakusaala, kubanga gwe mwamuwadde amulwazizza goleti kulisitiina, tamanyi byakufunyisa wuzu, tamanyi byakusaala, tamanyi byattayammamu. Tuyambenga abalwadde. Bwe tunayamba abalwadde, Katonda ajja tuwamu obulungi, ajja tuwamu empeera. Oyo nno ye mulwaza ateekeddwa okubeera nga amanyi ekyokukola ku muntu ono omulwadde. Era kimukakatako ono alwazizza omulwadde ono bw'abanga ali mu mbeera efaanagana bw'eti eteesobola okubeera nga amugamba asabe ku dduwa. Nabbi sallallahu yatuyigiriza bwe tubeera abalwadde tusomenga edduwa, oba twesabira edduwa, bwe tuba tetusobola kwesabira edduwa, abatulwaziza batusabira edduwa. Kakati era kikakatwako ku mulwadde ono okusabira kubazza omulambula. Gwa alwadde bano bazza okulambulako bakusabidde edduwa, naawe basabire kubanga oli mu kutukuzibwa. Akabanga komala mu bulwadde Allah abeera mu kutukuza, akuyooyoota, akuggyako ebikyamu, akuggyako ebikyafu. Kitegeeza nti naawe oteekeddwa okulabikanga obasabirako banne abazza okukulambulako, kubanga ki bw'oli mu kutukuzibwa olw'embeera gy'olimu ey'obulwadde. Kuba wooli tokyakola zambi, tokyageya, tokyabba, tokyalya azaamaanya, tokyakola ki, kati oli mu kutukuzibwa. Kye babagamba nti naawe sabirako banno abazze okukulambula. Kikakata kwono alwazizza okulabika nti bw'alaba omulwadde ng'embeera etandise okukyuka, egenda eyonooneka, abeere nga amulakkana ekigambo la ilaha illallah. Wannabbi yatugamba sallama nti man qaala la ilaha illallah akhiri kalamihi dakhala aljanna, yenna ayogera ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah n'akisembyayo mu bigambo bye ayingira ejjana. Tusaba Allah akituwe tubeere nga tukisembyayo, kubanga bw'okisembyayo jjana butereevu, tolinaako walala w'okyama, obeera omaze okubeera nti ofunye ekyebbeeyi, tekifunika ekyo ekigambo la ilaha illallah. Kyebabakubiriza ono alwazizza abeere nga agamba omulwadde ono gw'alaba nga embeera erabika etandise okukyuka, yandiva mu bulamu bw'ensi eno, bamugamba abeere nga amugamba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Toyongerako Muhammadu Rasulullah newankubadde okimanyi era kituufu, naye yayigiriza ebyo sallallahu alaihi wasallama yali akimanyidde ddala nti la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, naye yagamba nti lakkinu mautaakum la ilaha illallah, muyigirize omuntu wammwe asembereddwa okuva mu bulamu bw'ensi eno so saamaze okufa ekigambo la ilaha illallah, kubanga asobole okubeera nga akiddamu. Lwaki? bw'aba akisembezzaayo asobole okugenda mu jjana y'owekitiibwa Allah. So Allah tuwa okubeera nga tufuna abatulwaza
nga basobola okutujjukiza ekigambo ekyebbe ekyekitiibwa ekyo ekya la ilaha illa Allah. Kitegeeza ki? Nti teri kisinzibwa mu mazima mu butuufu mu ggulu ne mu nsi okuggyako Allah. Bwe tulaba nga omulwadde embeera gy'alimu takyasobola kukyogera, nga bw'omutadde ennyo ku bunkenke bw'okukyogera atandise n'okukitamwa, kati bagamba gwe kyogere. Beera wana wali omutwe gwe obeere ng'okyogera la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, yabeere nga akiwulira buwulizi kubanga takyasobola kwogera, naye akiwulire. Tomanya Allah ayinza omusaasira n'akyatula n'afa. Tukakatako fe abalwaziza bannaffe okubakubiriza okulaama, kubanga okulaama kuno nsonga y'amaanyi nnyo, nsonga y'amakulu nnyo. Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala bwe yali nga ategeeza mu Qur'ani eno ey'ekitiibwa yatugamba ba'da a'uudhu billahi minash shaitaani rajiim, Suuratul Maa'ida aya 16, ya ayuha alladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyya ithnan dhawa 'adli minkum aw akharan min ghayrikum إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تخبصونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا تكتم شهادة الله إنه إذا لمن الآثمين. Allah subhanahu wa ta'ala muteekeri atugambye nti abange mmwe abakkiriza okujulira okutuufu wakati wammwe bwe kuba kusemberedde omu ku mmwe ng'asemberedde okufa oba okuva mu bulamu bw'ensi eno mu kiseera ky'okulaama kwe, kirungi nnyo kwe kujulizanga abajuliza abalala babiri bannannyini bwenkanya mu mmwe Abayisiraamu. Kyetugamba nti omuntu ono alwadde bwe mulaba nga embeera gy'alimu nga mutuufu tejja musobozesa kuva ku kitanda okwo, oleeteeyo abantu babiri bajje babeerewo, ayogere ku bimukwatako, ayogere ku bimufaako, ayogere ku by'obugagga bwe, ayogere ku baana b'alina, ayogere ku bintu bye, ayogere ku nsonga ze ez'enjawulo, baani abayinza oziddamu, baani abayinza okubisikira ebyo ebintu bye, baani abayina ebintu bye yatereka, abayina amalaama, abayina ebiki, byonna ebyo mu kaseera ako tulagirwa tuleeta abantu bano babeere nga bawandiika buli mulwadde kyabeera ayogera n'okubeera nga bawandiika eddaame lye. Abajulizi abo babiri abataliimu kwekubira, Allah agambye nti bwe mubeera nga mummwe mutambudde mu nsi ne kubatuukako oba akabenje k'okufa nga tewali basiraamu, mubayimirizanga ne batavaawo bombiriri abwe muleesenga abajulizi oluvannyuma lw'essala ne balayira bombi mu Katonda bwe mubanga bubuusabuusizza obujulizi bwabwe bwe babeera bawadde. Era tetutunda byetujulira n'ebyo eby'omuwendo omutono newankubadde nga akaayana abadde wa luganda lwaffe olw'okumpi, era tetukweka bujulizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga amazima ffe bwe kiba bwe kityo tubeera aba mu bwonoonyi singa tubeera tuwadde obujulizi obutaliiko mutana magulu ne twogera ebitaliiko mutana magulu eby'obulimba. Obwo obujulizi bukulaga nti bwe tuba tukola eddaame tolikola guwekka, oleetayo ku bantu abalala babiri nga basiraamu bantu bakulu basobole okubeera nga bajulira bino omulwadde ono byagenda okwogera. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu aya endala Suuratul Baqara aya 18 n'agamba nti kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya lilwalidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Allah agambye nti kulalikiddwa ku mmwe singa okufa kusemberedde eri omu ku mmwe bw'abanga alise emmaali ateekwa okulaama ng'alaamira abazadde bombiriri n'abooluganda olw'okumpi, ng'abalaamira mu ngeri ennungi, ekyo kikakafu kuba kya Katonda era abakkiriza. Obwo bonna bujulizi bwongera kukulaga nti ekigambo ky'okukola eddaame ng'oli mulwadde oba ng'osemberedde okufa okulabika nga okitwala nga nsonga nkulu ya buvunaanyizibwa. Sinziira nga tunaalaba mu maaso awo lwaki tukola ekiraamo kino. Allah agambye nti abantu bano batera okukaayana, batera okugamba ffe tatugamba wano yafudde ankyani awo akyawaani awo biragiro wano. Kati Allah agambye nti faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim. N'omuntu yenna akyusa ekiraamo ky'omugenzi oyo oluvannyuma lw'okukiwulira
mazima ekibi ekyo kiri kwabo bakikyusizza mazima Allah awulira era amanyi. Kitera nnyo okulabika ng'omuntu yalaamye eddaame lye nga lirungi oluusi nga liteeseteese bulungi, ab'effujjo abalina olugezigezi ne baleeta olugezigezi lwabwe tandika okugamba tajja tuwa biragiro wano yafudde kati akyalagira ani musimanyite mu njabizo ennyimbe simanyite mu kuba emiranga ebyo abigamba ani faatuleke yagenze kati atuwa biragiro kati ffe tumuyinako obuyinza. Ekyo kikyamu bw'oba obeera ng'okyusa ekiramu ky'omugenzi nga oyagala okukapalapalanya n'okukulupya ebintu by'omugenzi n'okubanga omukosa n'okuteekako ebintu by'atayogeddewo by'atayagadde ofuna ekyonoono ofuna ezambi. Allah yagambye subhanahu wa ta'ala ofuna omusango. Allah agambye aya y'ekikumi sura y'okubiri faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. N'omuntu aba atidde muwona alaama okwekubiira oba ekibi n'alongoosa wakati waabwe abo ababalaamiddwa yitalina kibi mazima Allah musonyi era musaasizi. Bannaffe abamu bagenda ne balaama n'agaba ebyobugagga byonna so nga ffe mu butuufu ebintu byaffe byonna Allah subhanahu wa ta'ala yamala dde okubitemaatema. Gwe kikyo kyakukola ki kulaama by'oyina na byabugagga na bintu byo na baana bo na bakyala b'oyina gwe mulimu gwo. Bw'omaliriza n'ogamba nti ebyo byonna byonna bigabenga eddiini bye yalagira ng'eshaliya bw'egamba gwe mulimu gw'oyina okukola. So sigamba mukyala mukulu wadde ennyumba ey'emuyenga, mukyala muto gwempadde ey'enakasero, mukyala mukulu ow'egundi gwempadde emmotoka eri benzi, ono mukyala muto gwempadde kati ebintu obigabangani. Gwani yagamba okugaba ebintu byo ng'ate wamala dde okukkiriza obusiraamu. Bw'okkiriza obusiraamu kkiriza obusiraamu bwe bwogaba emmaali yo okuggyako ng'ogabira oyo Allah gw'ataagabira mu ddaame lyo bw'oba olikola olamira oyo Allah gw'ataawa gw'olina okuwa nga muwaawo b'olina okuwa ng'okyali mulamu nga tonnaba kufa omuli omwana haramu mwana wa mwenda bwenzi tewaliwo nikaahi wayita ye mufujjo n'ozaalayo omwana kati olw'okubanga omwana ow'obwenzi mwana wa mukazi ate omwana gwe omuleeta mu nsi kinaalabika kityanga bamugobye mu kaseera k'okugaba emmaali n'oga nti budala oba Mayimuuna jangu nkuwa ebibyo totawanyanga banno ebyo mbikuwadde obirabye n'obuwandiike bubwo n'omuwanga okyali mulamu kubanga eshaliya temuwa lwaki olw'okubanga mwana wa haramu mwana haramu ajja kufuna ku maali ya maama we naye ku ya taata we shaliya temugabira kubanga mwana haramu si musika tasikira musajja ono eyafuuka ensonga emuleeta mu nsi. Awo nno olabira obwenzi nga buli obubi obwenzi bubi nnyo bannaye tubwewalire ddala. Katonda tuga nti la taqrabu zina innahu kana fahishata wa saa sabila kintu kyali kyamakulu nnyo yatugaana obwenzi n'atuganda obusemberera kubanga ekkuba eryo bbi nnyo lireeta ebizibu. Tunulira kati abaana bwe batandika okulowooza nti babadde babo naye ng'ate mu kaseera koggaba bagenda bagamba nti omugenzi ekiramu kye yakola muti yabateekamu yabateekamu tatuteekamu atya kati olw'okuba mu abaana temwamanya byaliwo temwamanya ngeri gye mwazaalibwamu kati eddiini kyeveega musajja mukulu ono alaame ng'alaga nti bano ono abo nabawa ebyabwe tebabanja abasigadde abo eddiini agaba ebintu nga eshaliya bwe yamala okubigaba. Ekyo nno kye tukakatako okukola ekiraamo. Lwaki tukola ekiraamo kino? Mu kulaama muno si nti buli alaama yafa. Abantu abasinga obungi balowooza nti wenna alaama nga nfa ne bw'otaalaama era ogenda kufa. Naye kirimu kulongoosa nfaayo n'okulongoosa enteekateeka y'emmaali yo n'abantu baleme kusigala nga mulekwa nga bonaabona nga banaku babakubiranmiranga mu mizikiti. Kyewala bagamba nti ogenda kukola eddaame leeta abantu babiri babeerewo ng'abajulizi era obanga tobasobodde baleeta kale laama ogabeko ekopi ezo oweeko imaamu wo oweeko mukaddewo abanga waali oba omuntu asemberera okubeera okumpi ne mukaddewo oweeko ne mukwano gwo ow'okumpi anaasobola okubeera nga ajja n'abeera nga agamba nti bannange nze nina ekiraamo. Omugenzi yagamba bw'ati biki ebibeera mu kiraamo tulaama tukyayiye oteekako amannya go gonna tize Mustafa Gaira ow'Kamwokya oba Kampala oba Namuŋŋoona emyaka gyange gye gino essimu ze naziteekako ow'Egindi byonna n'obiraga bulungi mutabani wa gundi ow'Egindi mutabani wa gundi muwala wa gundi ow'Egindi n'obiteekako byonna omala n'olaga nti
nambye ntegeera bulungi ng'era sina kakibwa konna ng'era ndi mutegeevu bulungi sina kacyamu konna ku bwongo. Nina abaana bwe bati n'olaga abaana abo ne bamaama baabwe, abaana ne bamaama baabwe, buli mwana ne maama we, abalenzi n'abawala n'obalambika bulungi. Munoga mu ddaama eryo ebintu byo ebyobugagga byo ebitava mu kifo ng'amataka zipoloti, n'olaga nti ne poloti egindi eri ku luguudo bwe ruti oba ekyapa kyayo kiri bwe kiti, n'olaga nti nina shares mu kitongole gundi kubanga olwo ebyobugagga ebitalabwako naye nga wagula share mu bitongole. Kati nga ffe aba digito tulina shares zetwagula mu bitongole ebya digito ebyenjawulo, kati ebyo olina okubiramu n'olaga nti mu kitongole gundi ninamu share zange bwe ziti, mu banka bweti nayo share zange bwe ziti, era ebikwata ku share ezo biri mu kifo bwe kiti. N'olaga mu ddaama eryo nti ekitabo ekirimu amabanja ge bammanja ne ge mmanja kiri mu kifo bwe kiti. Mutuukanga mu kifo bwe kiti oba mu kabada akasembayo wansi oba ak'ekitanda oba wardrobe oba mu kisasi ky'ekibanyi ky'effumbiro oba mu siiringi oba mu kakeesi bwe kati, awo we nateeka ekitabo ekirimu amabanja agammanjibwa nange ge mmanja, era nga g'obanja wagalambika ani gw'obanja, ennamba y'essimu n'ogiteekako, n'ekyomubanja nakyo n'okirambika bulungi, n'abakubanja nabo namba zaabwe n'amanya gaabwe nabo biteekako, n'essimu zaabwe. Kyanguyize bano abagenda okugaba emmaali nga tebannaba kugaba emmaali basooke bajjemu ebbanja, kubanga ebbanja lisooka okugabwa nga tebannaba kutandika kutematema emmaali ya mugenzi, basooka kujja mu mabanja. Banaagamanya batya nga tewalaama? Bwe bukulu bw'ensonga y'okukola ekiraamo. Ekiraamo ddaama eryo olagamu nti bannange nina emotoka egindi, namba yayo bweti, kadi namba yayo eri mu kifo bwe kiti, nina akawunti mu banka, akawunti namba eyo eri bweti, master pin oba akawunti bweti eri bweti. Abamu tulina zi password mu masimu gaffe. Kati nga mukadde wange wala muganda wange yaffe ennaku ezo bakanda okunoonya pattern tugenda tuteekamu pattern n'okuluuja kunya bwoti nga ye pattern ya abamu tuteekamu G, abamu tuteekamu M, abamu tuteekamu ki. Kati pattern eyo abantu bategeeze mu kiraamo muli nti banne pattern yange y'essimu eri 0 oba eri 8 oba eri N oba M oba S. Bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno banguyirwe, naye kati pattern gw'ogimanyi, pin number ez'essimu gw'ozimanyi eza mobile money, n'ofanga ku ssimu kuliko obukadde bwa ssente, batandika kukubira mulanga muziki, tunoonye essanda za Gayira, tunoonye essanda za Mustapha, bannange ayinawo kasente mu tusonda, naye nga ssente ziri ku ssimu. Pini gw'ogyemanyidde tolina gwe wagibuulira. Embeera efaanagana bwetyo, tubeere nga tubeera abantu bazuukufu nnyo ekigenda ewala, tuyambe ku bantu baffe baleme kusigala nga banaku, baleme kusigala nga tebalina kye balina, kubanga ky'ebyobugagga byonna wabisirikira n'osirika. Tugamba nti mu ddaama eryo laga ebintu ebyo nti ekitabo ekirimu pini, password, shares, emigabo gye nagula mu bintu ebitongole ebyenjawulo mukeberanga mu kitabo kiri mu kifo bwe kiti. N'akawunti y'ennamba z'ebbanka naye eri mu kifo bwe kiti, n'akawunti mu banka Stanbic, na mu DTB, na mu Heriya Islamic Banking, omutoja amanyi enkuba gyetonya. Kakati ebyo byonna n'obiraga bulungi mu kitabo kyo okulaga nti abantu baleme kusigala nga bajeeya bayagga banaku, naye ng'ate obadde n'emmaali obadde n'ebyobugagga ne wasirika n'otuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tebimanyikiddwa abantu abalala babitwala. Ekyo kyekimu ku bigendererwa by'okulaama. Laama mu ddaama lino nti bannange ndese abaana bwe bati, abawala bwe bati, abalenzi bati, bamanya baabwe bano, kubanga kitukiraba nnyo abagagga ng'ofudde, abayaaye n'abatwazi n'aboononefu bajja mu kaseera k'omugagga okufa ne batandika okuwoza, nange mbadde muka gundi, nange mbadde muka Gayira, nze yali yampasa n'anteeka eyo engeri gye basa abakyala basukka ku yanteeka eyo, nze oyo mugamba aleete obujulizi. Ensonga lwaki bagamba mukole certificate, marriage certificate, bayimaamu eyo abali muwa abantu bawe marriage certificate. Lwaki? Bwe bujulizi bwasobola okuleeta okulaga mu bantu nti bannange nze mbadde mukaggayira n'ekiraga kye kino. Obuzibu bugenda kujjira bakaggayira nga tebafunanga marriage certificate, bamuteeke nabo ku bunke. So Allah tusaasire ensonga n'agitugondeze insha Allah batannaba kugikola.
kubanga agenda kubeera nga etaasa nnamwandu ono okubeera nga tagobaganyizibwa na kuyisibwa mu maaso, n'okwawula abayaaye n'abakyala abatuufu. Ekiwandiiko kirina okubeerawo. Bamaama abali eyo tubanje ebiwandiiko ebitulaga obufumbo bwaffe nti obufumbo butuufu, tusobole okulabika nga tuwona mu kaseera k'okubanga abaami baffe bafa, tusigale nga tugobaganyizibwa nga batalina buvunaanyizibwa, ate nga mu nsi twalimu era twali bannaddiini abategeera eddiini yaffe. Ensonga eyo nayo nkulu nnyo, omukyala ono okuba n'ekiwandiiko ekiraga obufumbo bwe. Mu kiraamo omwo ateekeddwa okubeera nga alaga baani abagenda omumunaaza. Tula mu kaseera k'okunaaza nga balonda bulonzi abantu, gundi omanyi okunaaza naawe jangu naawe omanyi naawe ne bakuŋŋaanyakuŋŋaanyaawo abantu tebalina kye bamanyi kyonna kukunaaza mayiti, tebanaazanga ku mufu ne batandika okuzanyirako n'okuyirayira amazzi, ekintu ekitali kituufu. Ng'ate mu nsi wali otegeera bulungi, wali muntu mukulu. Tugamba nti mu ddaame eryo lyaga nti naamye Seeka gundi ne naama ne Buganda wange gundi ne mukoddomi wange gundi ne mu abantu b'omanyi abakukwatako abatajja kwennyala. Kwa mu kaseera k'okunaaza mayiti tulina akaseera otuuka ng'olina okunaaza emmanju eyo. Omuntu yenna gw'otayinaako kakwate konna konna, kiba kizibu nnyo okukwata emmanju eyo akulongoose. Kyola nti olina kulambira omuntu ogw'omanyi nti ono wange wa munda. Naye mba nina ekiwundu wano ku kikugunyu, nsobola omuyita n'ekimulaga. Musomese abaana bammwe basobole okubeera nga manyi banaaza abafu. Baleme kulondanga abantu mu bidaala, baleme kulondanga abantu ku makubo. Gw'olama Seeka imaamu akunaaze naye ng'olina abaana bakulu bonna bali awo tebamanyi kyonna ku ddiini. Tugamba beera abavunaanyizibwa, abaana basomese eddiini, basomese emisomo nga gino bategeere. Kati emisomo nga gino omuntu avaawo n'agenda ku katuuni, n'agenda ku bikomando, n'agenda ku Nigeria, n'aleka okumanya emisomo egikitiibwa nga gino okusobola okulaba nga gimuyamba ne gimuteekateeka n'amanya ki ekyokukola mu kaseera k'okulabika nga mukadde wo avudde mu bulamu bw'ensi. Ani ayinza okukusinga okwagala mukadde wo? Ani ayinza okukusinga okwagala maama wo oba okwagala mukyala wo, okwagala omwana wo okusinga ggwe? Kyola bagamba nti mu ddaame eraga baani abagenda okukunaaza. Amannya gaabwe gateekemu n'essimu zaabwe oziteekemu. Era kyamakulu nnyo gwasembereddwa okuva mu bulamu bw'ensi eno omugenzi asembereddwa okufa okulaga akasente akagenda okukola kugula sanda zo, agenda okusasula abanaakunaaza, kubanga kyamakulu kya bbeeyi, akagenda okukola kuteekateeka z'okusima kabbuliyo. Abantu abasinga obungi mu kaseera k'okusima kabbuli ya haaji banoonya abatamiivu ne bawayo ekidomola ky'omwenge bali awo basima kabbuli ne bagamba haaji twongere amwenge tuongere kino kiweddemu. Bantu mmwe mutegeere eddiini yammwe bannange. Teekateeka akasente akabantu abanaasima kabbuliyo. Lama abantu abanaasima kabbuliyo balage bani abagenda okusaalira. Naye omuntu balonda lulonzaawo gundi gomanya okusaalira jangu osaalire hali. Gwe yali mu nsinga otegeera tugamba nti nedda. Lama mu kiraamo kyo nti gundi yakulemberanga ejjeneza yange okusinziira mu kumulaba n'okulondera embeera ze nti mutufu n'okusaalira akumanyi. Abanaakuzinga, abanaakusaalira, abanaasitula jeneza ye, abanaakuteeka mu kinnya kabbuli. Kubanga tukiraba mu kaseera k'okuteekayo mu kabbuli mulimu abajja okusunga obusunzi, obwana najja nga yajja kakasa ddala wafudde. Kati lama abantu abagenda okukka mu kinnya, abagenda okuteekayo nga nabo bantu balamu, bantu bamanyi ekyokukola. Banne tufeeyo embeera gye tubaddeko. Omusomo gwaffe gubadde gwogera ku mbeera y'omuntu ng'alwadde n'ono alwazizza omujjanjabi, ne twogerako ne ku kiraamo nti mbutuufu nsonga y'amaanyi nnyo omuntu okukola eddaame nga tonnaba kuva mu bulamu bw'ensi eno. Kyewala nabbi yatukubiriza nnyo sallallahu alaihi wasallama okubeera nga tulama butasukka nnaku 3. Yenna omuntu omuyisiraamu tosukkanga ennaku 3 nga toyina kiraamu. Ekyo nabbi yakiggaana sallallahu alaihi wasallama. Tekitegeeza nti bw'onaalama n'ofa, nedda. Wabula kola eddaame lyo oteeketeeka ebintu ebulungi bw'otyo. Bwonna bavudde bulamu bw'ensi eno abantu bamanye bafune batandikira. Bwe tulaba nno babeera nga balambye bulungi, abantu bajjawo enkaayana naki n'okuyombagana. Kyewala Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okukola amalaame, atukubiriza okulaama nga teeka kkulu nnyo mu Qur'ani ekitiibwa, si bintu byakusaaga nti byakyereeta, wabula nga Allah subhanahu wa ta'ala yagambye. Allah atugambye faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allah sami'un 'alim. Yenna n'akyusa mu kiraamu ky'omugenzi
olw'okujooga olw'effujjo ajja kubanga afuna omusango. Lwaki? olw'okuba awulidde ng'omufu alama nti kabbuli yange temugizimbanga. Okuzimba kabbuli ekyo kireetera omufu ono okubonerezebwa mu kabbuli ye. Bantu bangi nnyo bateekako zi marbles, bateekako zi tiles, ne baleeta obuyinja obw'ebbeeyi. Tugamba nti kabbuli giteeketeeke bulungi, oteekeko amatoffaali wabbali. Wakati wano kale oyiwe amayinja ag'omuwendo okusinga okugizimba. Bw'onaagizimba ogenda kuleetera omufu ono obuzibu, abeere mu kabbuli ng'abonerezebwa naye nga gwolowooza mbu wakola bulungi era omwagala nnyo, so nga omuleetedde bizibu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.